Ab'enganda z'abayizi b'essomero lya Lubiriha Secondary School erisangibwa Empondwe ku nsalo eyawula eggwanga erya Uganda ku Democratic Republic of Congo abattiddwa abayeekera b'akabinja ka ADF mu kiro ekyakeesa olunaku olw'omukaaga batandise okuziika abaana baabwe ng'abaana abawerera ddala 41 be battiddwa n'abalala ne babuukawo n'ebisago ate nga kiteeberezebwa nti abayeekera bano bawambye abayizi abawerera ddala 5 ne bakuliita nabo. Okusinziira ku getufunye abafudde kuliko n'omukuumi w'essomero lino kw'ossa abatuuze 2 nga bano bombi babadde ba nnyumba emu. Ababiri baziikiddwa akawungeezi ak'eggulo ng'omu ku booluganda lwabwe agamba nti omu akyali mu ddwaliro nga yakubiddwa ennyondo ku mutwe ng'ate omulala yawambiddwa abayeekera. One is still on the hospital who was beaten by a hammer on the head. And there is a certain boy who was going there. They went with her. Omubaka w'ekitundu kino Atikins Godfrey Katushabe agamba nti kino kyabalese mu bulumi obutalojjeka ng'avumiridde ekyabayeekera okulumbanga bannansi n'abasaba nti bwe baba nga baagala buyinza bamanyiwaawo okusanga President Museveni gwe balwanyisa kuba tabeera Kasese. ADF is not interested in capturing power because this is not Kampala. Power of the government of Uganda resides in Kampala. This is Kasese. Now, I don't know the leaders of the ADF, so it can be, trying to look for the presidency. The president does not reside in Kasese. Byo ebyokwerinda binywezeddwa nnyo ku nsalo y'Empondwe eyawula Uganda ku Democratic Republic of Congo nga mamba zeetalanga Namutalo omunyage k'ente. Akabinja ka Allied Democratic Forces katandikibwa mu mwaka ogwa 1995 mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ng'eno abayeekera bano gye bava ne balumba amawanga agatali gamu nga gavumenti zize zikwatagaliramu okulaba nga bamalawo abayeekera bano wabula nga balabika nga bakyafunza ekyonga. Mu mwaka ogwa 2021 eggye lya wano erya Uganda People's Defence Forces wamu n'erya Democratic Republic of Congo batta omukago ogwagendererwamu okulaba nga bafuuza abayeekera bano yonna gye beekwese basobole okukwatibwa bavunaanibwe wabula nga tegunnavaamu kalungi.